Praise God, dear ones. Kansubire Mukama Katonda abakuumye era abakoze bulungi. Abali mu bizibu abafunye ebizibu eby'enjawulo tubasasiddeko nnyo, ate nammwe abalina kye mutuseeko mu bulamu, wafumbiddwa, wamaliriza kusoma, wafunye mulimu, twongera kuyozaayoza wabula nga tukkutira ekintu kimu tuva ku Mukama, kubanga osobola okufuna essente oba mu kintu kyonna mu bulamu, naye era olw'okuba nga otambula bulungi mu bulamu obwo oba otussemu olina okuba nga obukwasa Katonda. Waliwo omuntu ajanga kumetinga ku vidiyo zaffe, muntu omu nno, naye leero tusazeewo tuddemu okusaba kwe, kuba badde atusaba nnyo tufunire ku birooto n'amakulu gaabyo, wabula nga seerabidde kuba lumu namu replyingako personally ne mugamba nti acheckinge mu videos eza wansi ebirooto gye biri, naye azaakipinga alemerako. So olunaku lwa leero nemba nga nfunye ku birooto, era ng'ebirooto byenfunye olwaleero wali tulinamu ebirooto ebiraga obwavu, ebiraga okudda emabega, ebiraga okufa, ebiraga bingi, excuse me, bingi bye tuba kufunidde olunaku olwaleero. So nga tubitemyetemyemu ng'era mugenda okulaba vidiyo eno, so kansubire ensonga eyo munange tukuzeemu, naye ate oba weetaaga ebirala ebisinga ku bino osobola okuscrollinga wansi. Tuyinayo videos ez'ebirooto ndowooza nga 3 oba 2, yes ziyinza okubeera nga 2, dreams with their meanings gye ziri wansi eyo, era nga Pastor Tom mwenyini gwe tusinga okuba nga tukuleetera mu nsonga y'ebirooto, era lumu tujja kufunako ne Pastor Biyungo kuba naye ekintu ky'ebirooto ekyo akitegeerera ddala. So olwaleero nno kuleetedde Pastor Tom Mugera era nga azze okuba nga akusomesa ku birooto. So kansubire no video mukwano gwange omulungi nkuzeemu, era kansubire ojja kubanga osanyuka. Tonda akumpeera omukisa akunkumire. Ate bino ebirooto ngodde emabega. And these are dreams that you dream when you're retrogressing or going backward. You don't prosper buli kaseera odda mabega. You never progress or prosper, you're always retrogressing. N'oloota ng'olinnya amadaala naye nga gakulemye ogenda waggulu. You dream that you're just going up steps but you can't reach the top. Amadaala ago ganyenyaga oyagala kugwa. Maybe you're on a ladder and it is just shaking and you almost want to fall. Oloota ng'olinnya olusozi naye ng'oseerera ng'oddayo wansi. You dream when you're climbing up a mountain but you're just going downhill. Kyokka bw'osobola odulinnya n'olumalako osanga ekibuga ekirungi waggulu. But if you're able to go up to the top of the mountain, you're going to find a beautiful city on top. N'oloota ng'ozzeeyo mu ssomero gye wasomera. You dream that you've gone back to the elementary school where you used to go, or to any school that you used to go to. Oluusi ng'okola ebibuuzo ne bikulema. Sometimes you're doing tests and you're failing. Obeera ofunye omulimu omulungi naye n'oloota ng'ozzeeyo ku mulimu omukadde omubi gwe wakoleranga. Sometimes you've just got this new cool job and then you dream that you've gone back to your old job. Tojja kuddayo ku mulimu guli gwennyini. You will never go back to that job again. Naye oyinza okufiirwa ate oguno gw'olina. And though you're not going to go back to the old job, but you're going to lose out on the new one that you just got. Sitaani ayagala kuzzayo emabega. The devil wants to take you backward. Ng'osamba omupiira naye ng'olemeddwa okuteeba. You're playing soccer but you can't have any goals. You cannot score. But you have failed to score. Ng'ovuga emmotoka naye ng'ekulemye. You're driving a car but you're failing too. Ati bino ebirooto nga bakuloze. So these are dreams you get when you're bewitched. Oba emizimu egy'ekikanga gikutulugunya. Or if clan demons are persecuting you. Oloota omusota nga gukubozze. You dream when a snake has bitten you. Era wekubozze n'ofuna obulumi. And at that point where it beats you, you're going to get pain. Embwa ng'ekulumye.
a dog has beaten you, nga bakubye essasi when you've been shot, oba akasaale, or you've been shot with an arrow, omufu ng'ayingidde mu nnyumba when a dead person has entered into your house or your home, oba nga yeebase mu buliri bwammwe, or when the dead person is sleeping in your bed, ebisolo nga biyingidde awakaawo, when animals have entered into your home, eddala ebibi nga emmese n'olwota emmese, kapa, especially things like mice, cats, ebisolo ebikambwe nga biyingidde awaka, and they have entered into your home, eddogo liyinza okujjawo lya bwavu, the spirit of poverty is going to enter into your home, n'ebiwuka nga biyingidde awaka, and bugs entering into your home, ebiwuka, bugs entering into your home, insects entering into your home, omulalu ng'akugoba, a mad person or crazy person, a psychotic person chasing after you. bakusindikidde omuzimu gw'eddalu oyinza okugwa eddalu. They have sent unto you the spirit of madness, and you're going to also go mad. Ameera. Amen. Kakati waba ebirooto bingi naye bino biri main ebitera okujja buli kaseera. There are so many dreams, but these are the main ones which usually persistently come. Ebirooto ebyo ng'onootera okulwala obulwadde obulemerawo, And these are dreams you get when you're about to get a persistent disease, oba ogenda okufa. or if you're going to die. Haleluya. Amen. Omanyi omuntu agenda okufa sitaani asooka kutwala mwoyo gwe. Usually before a person dies, the devil first takes their spirit, Omubiri ne gulyoka gugoberera. and then your body follows. Amiina. Amen. Oloota nga weetisse keesi y'omufu, You dream when you're carrying a coffin. bw'otosaba eyo ebeera yo. If you don't pray, that is yours. Oluusi n'obala ng'osaba n'oyolosebwa ekeesi y'omufu, Sometimes as you're praying, you just have a vision of a coffin. nga w'osabira oba awantu wonna waiteeka okuba wagenda okufa. So that place from where you're praying, somebody's going to die. That's the indication. Oloota ng'oli mu malaalo graveyard, You dream of yourself in a graveyard. n'oloota ng'ofunye accident, You dream when you got an accident. n'oloota nga oyogera n'omufu You dream when you're talking to the dead, oba ng'akuwa ebyokulya. or when the dead is giving you food to eat. Osobola ofuna obulwadde obulemerawo, You're going to get a persistent disease, oba n'ofuna obulwadde bwennyini obwamutta ye. or you're going to get the same disease that led to the demise of that person. N'oloota ng'akutwalako mu mmotoka. You dream about them taking you in a car. Oluusi oloota ng'ogwayo mu bunnya, Sometimes you dream when you're falling into an abyss, naye obunnya obwo nga buwanvu tolengera ntobo yaabwo, and you can't really see the bottom of the abyss. naye oba okyagenda But as you're falling into the bottomless pit, n'ozuukuka omulundi gumu. you just wake up suddenly. Kati ebirooto bino ebimu biroota ng'omaze okulokoka, So some of these dreams, you get them after you've given your life to Christ. sitaani ng'ayagala kukutwala, The devil wanting to take you. Yesu n'abaka omwoyo gwo. And Jesus Christ just snatches back your soul. Bw'abaka omwoyo gwo, When he snatches back your spirit, sekendi n'obutawera nga gwakomyewo dda mu mubiri, in a matter of seconds, it comes back within your body. bwe gukoma mu mubiri ozukukirawo. When it comes back in your body, you wake up right away. Haleluya. Amen. Oyinza okuba nga weebakidde mu Yesu, Maybe you had slept in Jesus Christ, n'oloota ekisolo nga kiggoba. and you dream about this animal chasing you. Mu kirooto n'ogamba Yesu, And in the dream you said, Jesus! sekendi emu ng'ogolokose. In 1 second you wake up. Buli Yesu lw'akwata ku mwoyo gwo, Every time Jesus Christ touches your spirit, kukomawo. it's brought back right away. Naye gwe bwe weebakira mu zonto, But if you sleep in unrighteousness,
ojja gamba maama njabo wowe You will say, Mommy, nga Daddy, ye and all sitaani that. akutwala. And then the devil will be taking you. Kyobula nti abantu bano abafiira mu tulo That is why these people who die in their sleep, baloota bagwayo they dream when they are falling in the bo ne bottomless pit. batuuka And then they reach to the bottom. ogenda ogolokoka nga yafudde dda. On waking up, they are dead already. Kati bino ebirooto bya unrighteousness ng'otambulira mu tali butuukirivu. Now these dreams show unrighteousness if you're walking in sin. Era Mukama abireeta osaba nnyo naye nga takwanukula. And God brings them when you pray too much, yet He doesn't answer your prayers. Naye ng'ayagala kukulaga obutali butuukirivu. Yet He wants to show you the unrighteousness, obwenenye asobole that you may repent and so that He may work for you. n'oloota ng'oli mu toyireeti You dream when you're in the toilet or yonna bathroom. nkyafu olinnyamu It n'ebigere. is dirty and you're in there barefooted. N'oloota embwa ng'ekuwunyako You dream a dog sniffing you. muzimu ogw'obwenzi. That is the spirit of fornication, adultery, and sexual perversion. N'oloota nga omusajja ali mu sikaati You dream a man in a skirt. oyo nga tayisa sikaati. You just know that you can't let a skirt go by. Oloota nga osena amazzi amabi. You dream when you're drawing dirty water. Bw'oloota ng'osena amazzi amalungi ye Mwoyo Mutukuvu. If you dream drawing clean water, that is the Holy Spirit. N'oloota ng'oli bwereere You toyambadde dream when you're naked and you don't have any clothes on. obulina butali butuukirivu. That is all unrighteousness. Katonda bw'aba akulaga And that is what God is showing you. n'oloota ng'otambula mu kakubo akabi akajjudde ebbi. You dream when you're walking in a narrow path full of poop. Oluusi n'oloota ng'oyambadde empale naye nga tolina ssaati. Sometimes you dream when you're only putting on pants without a shirt. Ekyomu kifuba eky'obutuukirivu nga tewali. That you don't have the breastplate of righteousness. Olumu n'oloota ng'osenya amannyo akamwa ako nga kabi. Sometimes you dream when you're brushing, that is because your mouth is full. Oyomba nnyo ovuma abantu. You insult and curse out people. N'oloota ng'oli mu nnyumba nkyafu yonna. You dream when you're in a house that is really dirty. Waliwo n'abo abaloota ebyo. Are there people Yogera who dream amazima such kata. things? Please say the truth. Mukama agenda kusoma walika ebirooto by'obwavu. The dreams about poverty. Ng'onootera okwavuwala oba ng'olemedde mu bwavu. If you're about to be broke or going to bankruptcy or you've persistently been poor, Ojja kuloota nga omubbi omuyaaye you're going to dream about a thug or a thief ng'akusiseeko ensawo yo. snatching your bag, N'ojja n'ofiirwa ssente zo nnyingi. and then you're going to lose a big lump sums of money. Wandiika shorthand, Write everything in a shorthand. omufu wandiika fu. Ojja kuloota omufu ng'akuwa ssente. You're going to dream about a dead person giving you money, Ssente zo zonna ne zifa n'oyavuwala and all your money is going to be spoiled. You're going to be poor. You're going to be broke. oba ng'akusikako ssente zo. Or when a dead person, relatives snatching money from you. N'oloota nga oli mu kayumba akabi. You're dreaming about you living in a really a ramshackle house, Mad house akabi katono a nnyo. ramshackled mad house. Ogwo muzimu gwa bwavu. That is the demon of poverty. Nga buli kaseera oloota ewammwe gye wakulira. Whenever you go to bed, you're dreaming about your ancestral home where you grew up from. N'ennyumba ne bw'eba yavaawo Even gy'oloota buli if you kaseera. sold off the house or it is no longer in existence, what was destroyed, you still dream about it. Nga buli kyonna ky'oloota ky'okola
kyogenda okukola okirootera wammwe. That whatever it is that you're about to do, you dream when you're doing it at home, at your ancestral home. Ne bw'oba ogenda ku interview, Even if you're going for an interview, ng'eri Gomba eri mu mwanyi gye mwana ganga. and the interview is going to be at your paternal or maternal home where you used to go and play with your friends. Ente ng'ekugoba oba ng'ekuziiza gy'ogenda. When a cattle or a cow is chasing you or hindering you from going somewhere. Omusota nga olaba omusota naye nga tegukuluma naye ng'ogulaba buli You dream kaseera. about a snake or a serpent. It doesn't bite you, but it's just there with you in the dream. That is a controlling demon. That is what they call omwoyo ogufuga. Okontrolinga tova mu kifo. It controls you. It stagnates you. Tova mu mbeera. You never get out of a situation. Ng'oli mu nnyumba eteriko nzigi na madirisa. You are in a house which is windowless and doorless. Ababbi nga bayingidde mu nnyumba You dream about thieves entering into your house ne babba ebintu byonna. and they steal everything. Ogwo muzimu ogw'obwavu. That is the spirit of poverty. Bameka abaloota ku birooto ebyo?